amawulire ku 96.3 BTFM kakusomerwa okulumba. Mwasuze mutya no bannaffe abalungi abatuliriza kadde ka amawulire mu bujjuvu ku BTFM ekintabuli ky'omuziki. Nze Paul Kulumba. Abayizi abeewandisa okutula ebigezo byabwe byakamaliriza ebiri ku ddala erya O-level ebya senior ey'okuna babitandise mu butongole okwetola Uganda wonna. Abayizi bali 3,604,421 era nga bagenda kutandika n'olupapula olwa geography olumanyiddwa ng'olupapula lwetolerako ensi yonna ku makya ate olw'eggulo bakola olupapula olwokubiri. Mu bayizi bano kuliko abayizi abaliko obwetaavu obw'enjawulo bebayita aba special needs bali 777 so nga ate abayizi 59 be bagenda okukolera ebigezo byabwe mu Kkomera eruzira. Ate ebyo nga tubitadde ku mabbali, omulabirizi wa Busoga Diocese Right Reverend Paul Samson Naimane Mukembo Mudumba Muganza ayanjudde Bishop wa Busoga East nga Right Reverend Paul Huntington Subi asookedde okubeera Bishop wa East Busoga. East Busoga yeeyawula okuva ku Busoga Diocese era ng'eri mu gutuntundu gw'Ebukooli omuli district y'Ebugiri Namayingo. Kigambibwa nti ono agenda kutandika okukalaba emirimu gye mu butongole oluvannyuma lw'okwanjula Right Reverend Paul Samson Naimane Mukembo omulabirizi wa Busoga Diocese. Bwe tweyongerayo ssentebe w'abakulembeze b'amasomero mu Bugweri Central mu district y'Ebugweri era ng'emukulu w'essomero amanyiddwa era ng'emukulu w'essomero erya Emboko Primary School mu district y'Emayuge mukulu Vincent Obonyo yenyamidde eri abantu abalina emitima emibi abalwanyisa enkulaakulana mu kitundu abatayagala nkyukakyuka zibeerewo. Ono bino abyogeredde ku ssomero lya Peace Junior School erisangibwa ku kyalo ky'e Bulondo mu ggombolola ly'Ensango mu district ey'Emayuge badde bagenda maaso n'okusabira abayizi abagenda okutula ebigezo byabwe byakamaliriza ebiri ku ddala ery'ekibiina ekyomusanvu. Ye Mubaraka eritanga amanyikiddwa nga Sekibunono nga director w'essomero lya Peace Junior School abayizi abasibidde entande y'okwesiga Mukama Katonda okulaba nti ate bayita ebigezo byabwe. Ate byo nga tubitadde ku mabbali kabadde kaseera kasanyu eri abawuliriza ba Beat FM abeekawoomya mu Kalagi nga baniriza abaweereza abo ab'okumpewo mu kitundu kyabwe. Essanyu n'endulu byabuutikidde ekisawo kya St. Athanasius oluvannyuma nno wabaddewo endiba wakati wa President ba Beat FM n'abatuuze mu kitundu abawuliriza rediyo eno. Era omupiira gwagenza okuggwa nga abakyala nga bulijjo bagunza abakyala beekawoomya obugoba bwabadde 18 ku bugoba 10 so nga ate abasajja bagundiddwa mu ntegeke penalty zabadde 3 ku 1. Twogeddeko n'abawogizi baffe abeekawoomya mu kitundu ekyo bwe batyo bategezeza. Mankozi amanya gange enze nakamya Madrini tufunye omukisa mu kyalo kyaffe Kawoomya BTFM etukyaliddeko tulina bye tubadde tuwuliriza ne bye tuyigiddemu olwaleero kale tugyebazizza nnyo BTFM ku lwange enkole n'ennyumba labako kitundu kyaffe kino era mwebaligiddala omulimu gwe mukola. Amanya agange nze Jane naziwa wane Kawoomya ssebo okujja kwa bitu bulungi nnyo era mutuyigiriza nnyo bye musinziro okwogera naffe ne tusanyuka gye muli. Weewaawo bwe gabadde nkya olunaku olwaleero tuddingane ku ssaawa 3 n'amala mu bujjuvu. Nze Paul Kulumba okyali ku BTFM ekintabuli ky'omuziki.